batandise okuba tiyagasi batandise okuba tiyagasi batandise okuba tiyagasi baabo batandise okuba tiyagasi batandise okuba tiyagasi batandise okuba tiyagasi batandise okuba temala budde tutera gena kuzaala temwerinda babasindikidde bwereere mukole kwenda huko kwa musango kwa bichambia mafuta tamukusanyia Allo, ndebe bali mwana mubaleke. Mudde bali. ولمن خاف مقام ربه جنتان ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان Webale nnyo webalire ddala muganda waffe Daudi okuva e Netherland. Mu kaseera kano maama owaffe owa Ssegirinya kizibu nnyo okuzzaawo Ssegirinya maama neera nga bwetulaba ffenna abali wano yabaza okukiina abaana bo bano abato abafaana bwe bati abantu abaali bakukyawa nga bakugera ebisongovu bwetulwana okujja Ssegirinya mu kkomera ekyo kyasigala ku mutima gwange era ndigenda nakyemagombe sikirabangako kubanga Ssegirinya yali mu kkomera ng'abonaabonanga mulwadde. Twagenda ekigo okumulaba ne mukulu wange olabona Mbeshe, twali ne Honorable Kiwanuka Abdal, twali n'ababaka abalala sikyabajjukira naye twali ababaka nga 5. Ssegirinya ne tusaba abakulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okujjako ng'oli looya oba ng'oli musawo. N'olwokuba nagenda ng'omukulembeze nensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi nesewanyana mu ngeri y'enkizo. Ssegirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntendewalidde okuba ngenda kufiira wano. Namugamba tojja kufa, n'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Nga takyasobola okusaba abakomera baŋŋambye takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki talya. Ne binsobera naye nenjogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabwe luddawa
ebweru kinyala okujja nti wava mu kkomera fe abaali bamulwanirira ave mu kkomera abaani badde basajja nti ovudde otya mu kkomera gwe olega watesitane nakyemalira ovuddeyo otya mu kkomera. Twalina abaana basukka 2,000 mu makomera nga tuvudde mu kalulu, abamu baabula abalala twala ne tubajjayo mu mbeera ey'obufuzi ate n'ey'amateeka. Abamu kuba bakwatira wano Masaka, kibinya kyali kinene, nali nabo nga tugenda e Kalangala ne babayoola nze ne bandeka mu kibira ne bannanga balanduzanga 10 bwe twabandoninga eyo. Abo bwe baava mu kuba tewali yabuuza nti baavuddeyo batya. Seggirinya omulwadde omuyi ng'omuntu Katonda gwewa obwongo abuuza lwaki avudde mu kkomera, nabo bazze okumuwerekera balwanira omulambo gwe. Abo nwebuuza nti kakati bano tubayite ki, tubakole tutya? Seggirinya ovudde otya mu kkomera? Kino kyaffe kya byabufuzi RCC kimanyi omusajja omutendeke. Tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mikono gya mulabe we okujjako nga watoolwako. Olaba Omuyisirayiri omusibira mu bbwa anegosyetinga ne Hamas etawo musibe gw'alina. Tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mikono gyaki okujjako nga olwatoolwako. Neewuunya nnyo Muganda Katumba bwe kiri mutendeke bwaffe bwe kiri nammwe mukimanyi. Omulwanyi yenna asala amagezi okujja omulwanyi w'emikono gyaki gy'omulabe. Kubanga naye tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza abantu mwenna abadde baagala mukulu wange Muhammad Seggirinya. Bambi mwebale mwagala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abaddizeewo. Nfukamidde nga neebaza Mwami Mpuuga atubeereddewo mu buli ngeri yonna, mu ddwaliro nga yatulambula, nga yalwana mu buli ngeri yonna. Neewuunya okulaba ku bino ebigenda mu maaso mu butuufu nga bitumala mu maanyi, okulaba nga maama wange bamuwambye tebatukiza na kuyingira mu nnyumba. Lwaki tutuuka kweyo embeera? Bannange tuwulira obulumi, muganda waffe atulumye, nabwe tulaba ebintu ebigenda mu maaso. Mazima ddala tuwulira ennyiike ey'amaanyi. Era kyemmanyi mukulu wange teyandikyagadde embeera eyo kulaba ng'egenda bwetyo. Tusuubya tugenda muzika mu bitiibwa, tumuwerekere, tujjawo ebyobufuzi, tutambuze mukulu wange, tumutwale tumuteeke wayinogalamira mu mikono emituufu, tumuteekeyo nga buli omu tumuziise mu mirembe. Ne watulaba buno obuvuyo buno bugenda mu maaso, mazima ddala tuwulira ennyiike era tuli banyiivu nnyo okulaba nga kino kigenda mu maaso. Ne Mwami Mpuuga tukwebaza ku lw'omukwano gw'otulaze, weebale kutwagala. Mama linda akawala kano Kanaggirinya kagambye kagumye kakogera ekigambo kimu kakasooke kwogere mama atanaawo kwogera. Assalamu alaikum. Manya gange bampita Naggirinya Shifra. Kitalo nnyo eky'okufiirwa daddi wange Seggirinya Muhammad. Neebaza bonna abasapootinze daddi wange nga mulwadde nga awonye. Mbeebaza. Assalamu alaikum.
matumbi nga ndowoozesa essaawa y'okuzaawa olumbe lutulanga bwemage batayingi kumbudde tulabye n'obulamu buke